Right. Bemalo bagamba okusharinga njala mumpitire ebitongole ebikwata bana Uganda omuli ekya iso semwai eso babereko ba boss babyo. Njala mumpitire ebitongole ebikwata bana Uganda biwamba omuli semwai iso eso nomuli ekya CID ekikumira ku Christopher Damole mubereko kuno. Njagala court martial ekulirwa omukulu baguti akyali ka donno kubasagala kumanya naye abereko kuno. Muhozi Kanyirugaba njagala obereko. Nobody mau maobe yonna woli wochali Netherlands na kweta goira ku video eno. Njara basajja mwenna bakongole mani bagala ku video eno ne bana Uganda mwenna Janet Kemba bazinjalo bere ku kubakati go representing abawo Janet Kemba bazinjalo tule ku video eno representing abawo kuba manyikati esawa ndozanga zinayinza okuba ali musazi bali mu garage kale awo mfundikidde babu zako n'okubatuma okusokola njala soka ko bazanga sinavana. Njero kubaza bana Uganda mwenna abawangalya ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Twitter I salute mu bali ku lwana ntalo abali ku Twitter mbagala nnyo. Njala kubaza baganda banga bali ku TikTok buli platform yo ngoli ku TikTok okyali ku struggle mbagala nnyo. Bwenva ku TikTok njala kubaza baganda abakyakola live ku Facebook nga muli mukulamwa I salute you mwebale kubeera mu mbeera bwetyo tumuvangako. All right. Kati ndowooza lero sigenda bawa kalo sigenda bawa kigula jobu ngenda bawa kaloozo akaloozo njala ngenda eri ba comrade mwenna enswa bwe kyusa amaaso nga nenvu bw'okyusa Kampala mumulaba mugazi ate Kampala sibizimbe Kampala bantu Kampala buli muntu alya ku munne ekijjo omusajja ennansana ennatete n'atambuza ebigera yingire mu Kampala anoonyemu ekigule magala eddiba akitwalira abaana bekitegeeza nti asobola okukola ekintu ekyenjawulo okutuusaako obulabe yafuna essente lwaki ba comrade mwenna ng'omanyi oli mu struggle nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula comrade yenna nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula njala kugamba bwoba tuli mbwangu wewale gurupu z'abayimbi concentrate on struggle bwoba toli nkwezenge wewale gurupu z'abayimbi be Uganda be wale ntinze ndidai hadi wagundi ubanze mbera ne gundi bera mwemwe wale otherwise ekigaba butwa n'ekiwayo bana kikyatambula bwoba toli mbwangu gurupu z'abayimbi zewale ng'oli mu struggle yagala nsiyo omanyi okufuna femo kyangu nnyo ne femo okuvaako kyangu nnyo naye femo givuddemu okiba ogifuna otya njala kuga bwoba toli mbwangu kabulaza ng'okyali mu struggle wesonyiwe gurupu z'abayimbi wesonyiwe tude ba celebrity okoncentrate ku struggle ebina gino focus celebrity thereafter kikabadde akaloozo ka leero nkafundikidde teri kigoloje katusooke ne information ene bwete kuba tugenda direct tetwagala nnyo kwebuzaabuza noza kasooke pisawo akalamo kano kamu kokka tulyoke tugende mu maaso akalamo kamu kokka tulyoke tugende mu maaso bujja kubeera bubiri kwolwo n'akakomredi munaffe Zakasoke mpisewo akalango kambubiri then tuleka tugende maso right mwana bagala otambula kwogera mu ggwanga lya Canada mu seminary gyembadde mbalanga omukisa ogusemberezo gwa leero ngenda batusaako bajembaga bulijjo eno company eyitibwa TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024 seminari ejatandika mwezi mwenda ejatandika kuzo musanvu ekomekerezebwenga mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 ejja kubeera mu Residence and Conference Center Toronto Downtown George Brown College 8 Copperage Street Toronto Ontario Canada ejja bwa Canada 5M5A OJ3 ngoyagala kumanya bisingo tukire mukyala organizer omutesitesi wa seminari omukyala Doreen Kajumba osobola mugobera ku Facebook ku TikTok n'ebintu ebirala ojja mufuna ku simu ye ey'omu ngalo eya buyonjo either nga mukubidde direct oba ku WhatsApp ali ku +1 647 92 90 340 kanjidde mu Luganda eri kasalaba emu mukaaga nya musanvu mwenda 2 mwenda 0 3 nya 0 enamba yo gisaving weweganya okujja ku WhatsApp osobola mukwira direct
omukyalo oyo nomufuna nembako ensonga nakubulya ki ekyetagisa okuba nti ogenda mu conference oba nakubulya biki byetagisa ebiddako. Alright. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu by'abayimbi. Ne for God's sake nga bano bagamba nti omutima ogwegwanjawulo okugwa abantu abalaba ku social media. Nali badde sikola kintu kino ne for God's sake olwokuba nti reference eno yafulumye kanjiisa oto wali kyakola naye nga nkiddamu nsooka kuba disclaimer nti nze I don't deal with artists nti wangu promote wangu trick zaabwe ba diversions zaabwe baki naye n'omwana amuganda affe kuba muna Uganda ng'abantu abalala omuvubuka gubayita omuvubuka ono yayimba oluyimba lubayita twagala Pentagon oba otuddize ssente omuvubuka ono muyita Nico G ono bambi omuvubuka ono yakwatiddwa yawambiddwa era tamanyiddwako mayitire. Omuvubuka ono kigambibwa nti eno reference number gye bawabye ku poliisi bagiwabye ku Salama Road Police Station C/O Katwe Division SD reference 17/1702/2024 victim Nico Godfrey. Offense disappearance incidents. So ndoza ali ku musango ogwo oba byekwanso Charles oba yawabye kubanda bakwano comply byekwanso Charles keka akapande oba reference ey'omwana ono eyabuziddwawo. Kyasembye okutegeerako okusinzira ku family member eyantuukiridde yensonga kinaganya postinga nenga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono. Omuvubuka ono kigambibwa nti eyita presidential advisor omukyala full figure oba Nakangubi yamukubiranga essimu nga mutiisa oba tafulumya luyimba olwo oba ayagala emirembe omwana n'afulumya oluyimba nekyaviiriddemu ne bamukwata. Kati njala tegeeza omukulu wa Chieftains of Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira mujje mutugambire nti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako. Tukizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ngera they can kidnap and arrest anyone without taking him or her to any police station to be charged oba producing omuntu oyo mu court. So Mr. James Birungi of Chieftains of Military Intelligence, Christopher Damulira wa CID Noah ISO mu Uganda mu Kampala muzeemu ekibinja ky'abantu nga bo balina safe houses zaabwe ngera balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali. Bano bagamba nti ba ISO bagamba nti ba CMI olumba bagamba nti ba CID bayinza okubeeza mu safe house zaabwe okumala ewiiki mwezi mpaka lwe babuulira ng'okooye ne bagamba kiki mwetaaga. Batandikira wakati wa $3 million ku $5 million okuta omusibo oyo ng'amaze omuto kyalinga. So kati nkizudde ne mu Kampala mulimu abantu sijja bagamba nti ba mafia no bali related ku security agencies ne balina ze bakola black ops operations okwata banna Uganda. Yensonga lwaki omuntu asobola okuga nti gwe ne pankira kompola nja kukulagako kubanga abakitegeeza nti yalina kyasobola okukola ng'omuntu alina akabinja balina obinja bwawe. So there are some desperate groups in Kampala which keeps on kidnapping Ugandans nga tebamanyikiddwako wawo ne babuliddwa. So mbategeeza mu Uganda temulimu obinja obwo nenga buli connected ku CMI ISO ne CID ekula Christopher Dam nenga abantu babatuuse eri nenga ekyo bakikola bajjeka abantu sente nyingi kasita bakuzula nti olina sente olina business oba oyagala kukwata ayagala kujjako kyapa kyo ayagala kutwalako ttakalyo oba ayagala kutemula ezo business zigenda maaso mu Kampala. Okitegeera. So ne bujingo ono naye alina tocha chemba era takibagamba dda. So gayo ono bambi yabuliziddwawo gobayita Nikoji eyayimba nti twagala Pentagon oba twagala sente otuddize sente yabuzidde family member yangambye nti omukyalo ono yakubira omuvubuka ono n'amutiisa namugamba bw'otojja video ojja kundaba confirm waiso na kumbale omuvubuka n'akwatibwa ne singa afa ng'omwana ono yakonfessinga ba family members gogenda kuddawa kyekibuuzo awo tetugenda kulwawo. Ekirala njala kusooka okukulisa omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, congratulations okuba nti wafunye award gye wafunye eya
eyokuba nti erwanirira eddembe gye bayita Cinema for Peace Honorable Award gyobadde ovuganyamu n'abantu ab'ebitiibwa omuli former Secretary of State Hillary Clinton, omuli Pope Francis, omuli former UN Secretary General Ban Ki-moon, wepo naawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, webale kukola kintu ekyo nakutuuka. Naye wano wenjagala okusooka okutegeeza bannayuganda. Mpola mpola ajjeesa obusera bbogobogo si muliro. Mpola mpola ajjeesa obusera bbogobogo si muliro. Mwena abadde ku social media era abagiriko essaawa zino njagala bagamba nti omuliro gwako ennyo ebiseera ebisinga tegujjiisa mmere n'emmere bw'ogikwata empola ng'ogitademu omuliro mpola mpola ejja mangu. Okusookera ddala ssebo njagala okwebaza designer wo eyakudesigninze yeebale ku designinga mukulembeze kubanga iyo design ekyali mpya era ffenna twagisiimye nnyo. So designer weebale ku designinga mukulembeze ne first lady mwebale nnyo mubalire ddala fe twajagadde twagisiimye kubanga nantalabika nga kyemalire. So mukulembeze oyo so smart n'omukyala mwebale kwambala. So mwenna tubaagala ba designer mwebale ku designinga mukulembeze ate naye n'abanga ali smart nnyo. Manyi waliwo n'emibiri eginyumira engoye, waliwo gino emibiri waggulu alinganga muto mutono wano mu kifuba munene wanajja naafu olubuto lubanga entumu ya kasasiro eno naafu n'abeera ne hips omusajja omukulu alina aba hips eno wansi naafuukanga omutego gw'enkwale kuganabanga yambadde engoye zikufiitinga bulungi n'omukyala ate muli awo buli muntu abeeko nako yagwa. So zezo fige ezalagirwa muve ku zino eziringa ng'ensawo za pamba enkuba kasita enkuba etonnya mu nsawo ya pamba automatically begenda tandika okufunamu amavuunya eneegeze wano neetoniwa wano neefunda bwe. So mwebale kukoma figa temugenda mu gym sikulanga mu gym n'omukyala simulanga mu gym naye wano bagenda mu gym lunanga banga abaji balogeramu nti gym bagenda mu gym. So mukulembeze mwebale kunyuma. Alright, design tukutumiddeko ate n'ekirala njala kubaza president n'akantu akala abantu abasinga batebakategeera nerero kankakamba buuse. Omuntu bw'avanga ku ddaala eddala ly'omumanyire kunagenda ku ddaala eddala omugendangako mpola. Omuntu bw'ava ku ddaala ly'omumanyiddeko nagenda ku ddaala eddala omugendangako mpola kubanga sitiro bakyakozesa advantage eri enkadde gy'omumanyiddeko n'aprovingira mu step endala gy'abagenze ku right now as we speak right now. Singa siggwe singa social media mainstream media mu Uganda tezikyalina mirimu kuba tebakyalipotinga mawulire. Every account on social media y'opening oba mainstream media they talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. But haters kubeera ku macha n'agula data nina okukola kata kyagula but amanti bad publicity is always good. Ekyo nakyo tebakimanyi kati ate basanga omusajja amanyi okuzannya media whatever you come with no kyambala no kyogera no kikola kikola amawulire kati gobule mu Uganda basobola kikola kati abo kibatategeera nti gwomanyi okuzannya mawulire from day one owera mawulire tokasasudde gaabwerere eri abagasasula bakola stanti bakola batya neggwe ng'oli kuli ne bweyambala bwambazinda baddayo nova kati teyambadde. So such people webali awo nenga tebamanyi nti gwomanyi okuzannya kyebayita amawulire tolina gw'osasula buli omwajja n'ayogera ekiki n'otambula n'ogenda. So mukama wange nze naawe ankutyamu I salute you awo tuvuddewo. N'ekirala nga sinavaawo awo bahaters n'abacriticizing omukulembeze bagundi ffenna tetugenda kubeera kyekimu. Okukyusa obukulembeze obw'omu analog bwali bwakukwata mmundu ffe tetugenda kukwata mmundu. There are so many ways okujjako dictator. First and foremost president bwakugamba nti ye muntu wa mirembe agitegeeza mirembe kati njala sooka kukoboza gwe bukyanga olaba Museveni ng'ayingira olutalo lw'omu nsiko yalina baani be yali nabo teyalina yafuna bufunyi fevo okubanga baamuyamba ate nga bagande bamuyamba ne democratically gently president ata afunye ba associates abali ku international level buuza atuuseyo atya buuza atuuseyo atya. Red carpet gyabaddeko ebungereza abasajja babaddeko n'alindi namunondo ya bungereza yabaddemu n'abasajja basalawo ensonga babaddemu ne banywa kacaayi bye baayogeddoza baayogedde ku ki ng'oddawo ozunza omutwe n'agenda e Germany in the same way n'abeera n'abasajja abanene ku pano bye baayogedde ku ki. Olowooza boogera ku mboozi zammwe sime byakisimanyi boogera ku mboozi ezizimbe ezigenda okukyusa eggwanga
ka video sigenda kazanya omusajja yagambye nti kitufu n'omusajja yalina okukulembera eggwanga oba United States of America. Ebigambo si byange bya muzungu yabyogedde. Kyagulanyi asobola atya okutuuka awo? Gwe weebuuza Kyagulanyi asobodde atya okutuuka awo? That's the question you might ask yourself. Naye Bobby asobodde atya okutuuka ku international platform nga ziriko international media? Bali bannamawulire abamala balina kamera ezikuba kilometers 5 nga bali maaso. So ekibuzo ky'okusooka Bobby Wine yatuusa atya ku international platforms ezo nasinkana abasajja abanene? Janywera kyayi temumanyiyo mwamulabeko bulabire nga lwakindekana nammwe. Lwakindekana nammwe ka video no kayina kakano wano. Kansooke mbazanyire kano ndowooza. Mwakalabyeko ne lindako wano. Kale abasinga obungi ekyo tebakimanyi. Bo bali mu bintu byagenda simanyi kulwana, simanyi kukola kino. Tebakyalwanyisa mundu nti psychology ekakumala. Contact zokka ziba zikumala. Kamala okulaga ka video kana bataakalabye mukalaye bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti omusajja ono kyagoba kyonna kinene lwakuba nti mbayambye ne mbabuusa kunandibadde sibabuusa. Kaliwakko anzije my music yaleese copyright yaleese obuzibu. Nzijemu volume wa copyright my copyright fe tubitegeera. So kati gwali eyo odda ku TikTok odda ku Facebook no omusajja kyakola akimanyi. Very slow but sure. Gwe tosinkana akona Sezaalawo. Tosinkana akona na mwanyira wa mukazi wo. Ne mukazi wo tasinkana akota atawo. Toyanjulanga ko tebakwanjulanga ko omusajja agenze ku international scene. Abera kuzumu ne papa alina alingo jolekana kuba temanyi bintu bikola yandi bajirudda wa mujirabanga documentary is a driving it's a ingidi oku driving a president walago kusinkana abantu bonna basalawo ne bali ku TikTok muli kumpale mujja kulwa out vuddewo kati katugende ku video eyatulese kati njala soka tandika konyonyola abantu bano ekisokera ddala mwena bampuliriza abasajja ba NRM abazze ba bloggers ebitongole by'okwerinda njala mu bulira akantu kano. 1 Uganda eri mu kati abage sawa zino lwakuba mainstream media teyagala kyogera. Uganda eri mu kati abaga sawa zino era essayina muyinza okulikinga nga kibaluse Uganda naye mulina okubeerawo mukadde buli mu yeetegereze. Naye kansooke mpisewo akantu kano. 1 Ndiwa people power ate ndiwa national platform nkoze videos no almost 4 guno mwaka nkote gwa mukaga nange kenyini sikirizibwa kuzanya luyimba lwa president 1 kubanga videos no tuzita ku mitimbagana ejenjawulo emitimbagana ejenjawulo takiriza ko music wa president nange kenyini temanzikiriza due to the copyright abatwala rights za president nafe tutumuzanya wano. So kati sagala muntu averi agambe nti sime president ayinete sitima ekyo president yabagamba nti tufune copyright ebisigadde bigenda kwekola kyali ategeeza. 1 gwe yene yavuddeyo ng'ovuma president obanga omujerega nti olumba lwa gundi balujeeyo. No, first soko otegeere nti YouTube nga company oba app erina amateeka n'ebiragiro kyekisooka era nga nange kamwa kwogera video zino zenkola nsobola okugenda mu YouTube nenjogera nayo tugenda mu setting nembanga eddoboozi lyange lino ekifaananyi kyange kino ebigambo byenjogera nga mbiteekako copyright whereby nti singa uploadinga video eno ku YouTube wonna automatically video bagisensalingira kubanga na registeringa copyright y'eddoboozi lyange n'ekifaananyi kyange image. Kati yes president ya registeringa music we ne rhythm oba instrumental zona zakozesa ngata instrumental zona zakozesa ne lyrics zakozesa ziri registered ku YouTube
So bw'okozesa instruments ze oba okozesa instrumentals ze ku YouTube automatically bajja kusensinga olimba bajja dusesalinga luveeko. So kye tuyita copyright. So gwe omuntu olwokuba nti mulina akamanyiiro gwe n'okwata rhythm y'omuntu oba instrumental y'omuntu n'ogiteeka mu bigambo byo olw'okuba omanyiira ng'oyagala battle ojja kusanga obuzibu. Naffe kenyi tetukkirizibwa kuba nnyimba zino ku live naye nga ye president waffe yandibalaga muzikube zaabwerere. No, eri business ye waliwo company egimanaginga si ya managinga. In fact, is not the manager of that YouTube channel. I'm informing the public. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine is not the person responsible for his copyright. There is a company which manages him. Era yekola ebintu ebyo byonna yaziwa powers of Anthony and rights ze. Ye bulimba lwafuluma nga batwa protein ku YouTube ne ku mikuto egimbira beba managinga. So ejiba manage bateeka ebintu bemateeka gega bikola so si yenga ye kuba talina budde bwa mubasinga obungi. Kyonna kye mukola mukitegeere bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo kati gweveeno gantu olumba omusajja olumba abwe ye registeringa kuba yamanya corporate kati bwatamanya corporate gwogendo sanga obuzibu. Naffe kennyini abamutembeeta tetukkirizibwa kukozesa nnyimba ze kubanga zize ng'omuntu bibajje bibye si byaffe naye nga twandibadde tubikuba buli lunaku wano naye tetusobola bikuba kubanga nnyimba zize ng'omuntu. So mugende empola ku lwaki olumba omusajja. Tutandikidde ludda video yo leero. Tugitandikire wa? Katugitandikire wano. Alright. Ndowooza tugitandikire wano ndyoke ndeete wano. Buli munnayuganda w'oli funa akabox buno bw'embaawo bw'obwo byuma otandika osulamu nnusu 5 buli lunaku. Munnayuganda funa akaboxi oba ka kyuma oba kapla oba kambaawo otandika osulamu nnusu 5. Wetunakugambira nti ekintu kibaluse ng'ojja osereza okulya nkoko funa akaboxi oteekemu nnusu 5 buli lunaku. Lwaki kugamba ofuna akaboxi? Wetwogerera essaawa zino wenjogerera yo seriti bahabula tabasira mutano wa kale kyensire nwezezide nsanga bisibe. Essaawa zino ali mu garage bali mu mekanika ku faamu ye ekisozi. Era nga wetwogera luli bwe yayika Windows abasajja omufaransa yali mu military barracks ekawoweta yajja nagezaako mekanika ne bigaana. Ne kati wetwogerera essaawa zino balese abakanisi abalala kubanga ye omufaransa alemeddwa. Wetwogerera essaawa zino yabadde alina kulongoosebwa olunaku lwanca ne babikyusiza babaga nti amaanyi gayinza omuggwaamu natasobola kuba nti afuna bulungi amaanyi. Wetwogerera essaawa zino bali mu mekanika ali mu theatre era nga bali mu mekanika essaawa zino gezaako kubanga mulongoosa ku faamu y'ekisozi. Ng'ovuddeko ku dokita oli Mufaransa eyazze mu barracks bongeddeyo dokita Omuchina, Omuyindi n'Omukoleya n'Omuyisirayiri okugezaako okukanika Yoseri okudda engulu. Yensonga lwaki nti jo mwalabye Mama Njovu Enterprises nga yazze okulambula ne mukulu Pirato agezaako okusindika personal doctor we naye ne bimulema n'agamba yekaddeyo ekigali era personal doctor we yazzeyo ekigali. Bali abasigadde basigaddewo okugezaako okukanika omusajja ono abenga adda engulu. So bwe mbagamba nti 226 buli alina ekirowoozo kimusooke mu kigenda empola mumpulirize bulungi mukwate obubokisi omusevengemu ssente. Mukwate obubokisi omusevengemu ssente. Ngenda sooka bba olugero luno buli omu obeere nga lukuli mu mutwe mukwate obubokisi bwamu buli omu ng'osula mu nnusu ebyebi 5. Namugamba ne muoninga ne Museveni ebbanga lyomaze ng'otabannayuganda n'abantu abalala ojja kuvunda ku nsi kuno ng'olaba kyekiri mu kukola essaawa zo ali mu kuvunda ng'alaba. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Nabazanyira video wiiki eno yennyini ne mbagamba nti mu constitution ya Uganda president ye mukulembeza afuga eggwanga ate yabeera omuduumizi w'amagye gonna
mu ggwanga nti president bw'abanga afunyemu enkenyera yonna nga tasobola kukola kintu kyakuduumira amagye na kufuga ggwanga amumyuka yaba alina okutwala obuvunaanyizibwa obukwata embeera z'eggwanga zonna oddifuga bweppo n'okuduumira amagye yabeera second in command kati president Yoseri tibahabulwa mu kavidiyo ke nabazannyidde kano menjala bo reference ngamba jjukizo mayi mu muloozo okusoma amawulire kyangu n'okugabwa wa kyangu kaluwakko nga kaluddeyo kano awo yabadde awaayo obuyinza ng'abuwa omukulu General Wilson Mbadi Mbasu yabadde abwejjako tetujja kulwayo yabadde yejjako obuyinza obuwa General Wilson Mbadi abenga yatwala obuyinza bw'okuduumira amagye g'eggwanga gonna teri bukyanga lubanga lwa mmindi Yoseri takolangako kintu kyonna kwejjako buyinza buduumira amagye. It is impossible. Ne bwe yali mu lutalo nga ye ali ludda aligende Tanzania agende Sweden era yaduumiranga amagye mu agaba yeekerewa mu Luweero. Ne bwe yagenda nge Nairobi okuteesa ng'era ye komanda. Kiki ekyamuyinudde okuba nti awaayo obuduumizi bw'amagye? Ekyamuyinudde mumanyi bakoona ku laptop ng'eyise Windows bakayita ka sound bakayita batya ka sound ka Windows ne bakakoneka nti ayise Windows yayise kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna obw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye g'eggwanga gonna mu butereevu. Bw'amala okumukwasa it was tekyabadde constitution kiri unconstitution. Lwaki kiri unconstitution? Mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye. Remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major. So it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna. Lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyaayo Olimba Sumbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'ayina amaaso n'obwongo n'obutu sokowulirize. Constitution egamba nti omukulembeze nawe banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda. Yoseri yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasumbadi. Lwaki? Kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeera aliikirira abantu b'omu Northern Uganda. Yabuwaddaani kati gw'alina obwongo tegeera bye nkugamba awo tuvuddewo. Kati bw'amala okuwa Mbadi okuba ti yaduumira amagye, jjukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces. Kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi. Naye ekintu ekyo amagye tegaatudde kiteesaako. Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Didigi kati ye CDF temugenda biraba mu mawulire mbu simanyi Kulayija ze n'abyogeddeko simanyi oli omulala ani omutolombwa ze nabyo tebikiriiwo temugenda birabako. Naye ono Sale kye yakoze kisawuvuga wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya enseenene n'olya muwogo n'olya n'amagi
nonyulako ekikopo ky'obusiro butontana bengalabe amagye gali mu kutokota basenior army officers bali mu kutokota Salimo Sale ajjawo obuyinza obuwa DDG Foster General n'amutuma nti ye CDF ne mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the second singa asatu nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna nze nakafunyo okuba nti obudde nabutono mugenda kawulira ko buulizi nga amuyita CDF. The Chief of Defense Forces General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces General MK, Chief of the Air Force, Chief of the akoko kake yakoze kale sokuchankala na mu majje wonna jukira nti ono DDG bali bamufuula advisor ku byamajje ku kitaawo okuva le yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube nibasoka bamuteeka katebe kati badidde DDG secretary kati ye CDF secretary mu mawulire temugenda kirabako kino kibagamba wano kuba nze mbibagamba temune mugenda bijja we mbagambira nti transaction okukyusa obukulembeze butandise okukyuka naye nga bulimu ebirumira bingi nnyo kati essaawa zino jala bagamba nti mbadi yadumira amagye ga Uganda CDF ye Muhoozi Kanyarugaba security n'amagye tegammalira tamanyi kuno kwe bali naye nga omuntu afuga eggwanga kati wadde mbadi yaliko olokembabazi mama Njovu Enterprises yafuga eggwanga mala okulaba n'ekifaananyi kyabaddeko eno nga z'okulambula bizinensi ze mwamulabye edda nabijjemu kuba ndali tebiina nnyo mugaso yalugwa sabitadde mu folder wano kale mwamulabye nga ze nakiva okulambula uno wano lwaki ntegana naye era atambulira omuggo gw'abaguli ogw'akalogo kalenzi guugwo kati olwo president indirectly yawe ebiragiro n'omuggo gw'abaguli ogw'abalogo. That's what we call cow mentality, pure cow mentality. Kati oyo yali muki, yali mujia. Kati n'obuzibu obulala buliwo. Omuwala Nankumbi, Natasha. Era ono taata wagenza okuyiika Windows ennaku zino nga mugonvu. Yali agambye taata we ne family mu Mbinda baga. Lwaki tetukwata ekintu kino tukiddiza bannayuganda ffe ne twakolera etteeka erisigala mu Uganda nga tewali agenda tukwatako na byaffe. Chanyiza nyina ne kinyiza ne nani ne Kazende boy era Natasha tebazikwatagana mu family omulabanga omuyeekera mchala Nankumbi Natasha kwaye jukira alinamu kali akaba alinamu akabagezi jukira bano bonda bakawo mentality kati yulo kuba nti Nankumbi kati ye alowooza mangu kati bano baba siru bo okulooza kwabwe kutono baloza basobola okufuga Uganda mpaka ebbanga lyonna nga bwe kirina okuba kati wali okulina okukomba essowaani naye awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala kati awo bwe bakola ki Yoseri wabanga ali mu garage yabadde atumye Norbert Mao agende Hague Netherlands ayogerageziganye n'abasajja abo wano huno umanyitse byange bwana ne bwino kwali sagala mugende musajja atugende musajja abadde Netherlands mu Hague ate talina footage talina footage nambalaze last week huno kati mukulu Norbert Mao yebo yagenze Hague eno nga agenze kulaba iki ebifa mu Hague file kyeziriyo kyekisobola okukyusibwamu na kyekikola kuba bakimanyi nti DDG balo tambo DDG yayinza okubeera ki president ekintu ekitajja kusoboka kati awo nawonja batuveewo tugende kuba tudduka mangu obudde tulina butono kati ekizibu ekiriwo kiriwo ekityo kimutannamanya ono mukulu Norbert Mao bwagende Hague bwe yagenze Hague alabe nti akyusa oba atunula mu files eziriyo okulaki ekigenda okuddako
kyagenda okukola mu kimanyi kyemugenda okulaba very soon kanti babuulira wano mu kitegeere very soon mugenda kiraba malo kibayisizaamu wano very soon mugenda kiraba very soon mugenda kiraba kyekiriwa. Alright, ekigenda okujja kigenda kubeera bwe kiti nti Nobert Mao Oluva agenda kudda mu Kampala, bagenda kwatagana ne Kiriwa Kiwanuka Attorney General, bagenda kuleeta ennongoosereza 73 mu ssemateeka w'eggwanga. Mu nnongoosereza zino mu ssemateeka bwe bagenda okuleetera ekyokukyusa obuyinza okujjako okulonda president, balonde bamemba parliament be balonda president. Do you copy that? Bagenda kuleeta constitution amendments 73 muzo mugenda kubeeramu ey'okujja obuyinza bw'Abannayuganda bo bajjako babuteeke mu president bamugjewo kumulonda nti tulonde nga tuyingira tunabamemba parliament be balonda omukulembeze. Eyo mugenda kira very soon muzaga ka video kano very soon kyebagenda okukola ki kyebagenda okuleeta mawule kiro bagenda bileta mu parliament very soon mujja bila. So awo n'otuvuddewo byonna kukyusa goolo bakyusa goolo butya bwe basigala mu buyinza mulimu kwepiica bapaleetera diversion muli bino muli mbiri babazzeeri ng'oyagala okumanya nti bano abasajja balina diversion super. Awo bulijjo mbagamba nti ba state agents bebasasulira abaana okukola bu video w'obuseegu n'okweyambula obutta ku social media nga muwakana. Sylvia Mukando ndoza kuno kwoli. Sylvia Mukando ndoza kuno kwoli. Kino wakyogedde ng'okimwe musasula ssente z'abaana abokweyambula. Eri tugivuddeko eya power shifting mugitegedde bulungi nnyo. Kanjala Balaga abapromotinga obuseegu ku social media ng'eyiye yennyini yagenda asobola obbukwata. Sigenda kulwawo tugende ku information. Ulira. Olinda katono nnyo. Muwulire ono mukazi mukulu namugamba kansoke maloba briefing amwano katono mu Baganda n'Abaganda n'empewo zaffe. Omuntu yenna nga mukongozi atulwako empewo tolya amagi mafumbe tolya byennyanja tolya kazzukulu ka Dawudi ono byasiibako. N'abamu abakongozi ng'empewo nkambwe nnyo tokkiriza bikolwa byakwegadanga nno byokwegadanga babikujjako. Ono mukwegadanga teri amukwatira nsawo kati bulya byayogedde. Nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu gwokawo ddala mutuufu aliveyo akwagala manti waliwo omuntu gwosobola okukawa nga takwagala ngako naye nga alina kyakubalako. Njagala kuzza nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu gwo. Aya basi kati mu nsonga eyo tugambe nti wano mwatulaalya sipiidi ebintu bino mwali wabitandikaga nga tetunneekengera.
Me, I can't believe it. No. My friend. Saddam Hussein, that way come from. Hey. Why? Mommy, you say what? Why you talking too much? Mommy, don't you cry. 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 Okay, please. Don't you cry, mommy. Why? Everyone loves you, mommy. Don't you cry, mommy. Mommy, don't you cry too much. Mommy, don't you cry. Mommy, don't you cry. Kambadizemu na kano. Ulida bulungi. Nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba ba botuba gamba no ku social media ebintu biro byonna bisasulire ku diverting abantu kati navuka ababalesiya gana batandise okwerecordinga bu video buta okuwemula kulinga okuwemula ku social media na buli kimu kiringa bwe kityo kubanga ebintu bino buli video ekolebwa esasulwe ekirungi era ndi very happy nti abayise ku TikTok ne video ezize ku Facebook benyini abadde basasula sente okuvuma kyagula ne badde basasula okubavuma batandise okuti sigwa tuwasete tuvume gundi sigwa tuwasete tuvume gundi sigwa tuwasete tuvume gundi bitandise okuvayo bulungi ndo zamutegedde kibayita diversion state funded diversions ne stance ndo mukitegedde bulungi nnyo fetule bibene ku social media tusirika busirisi mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo njala kuvaawo awo ngende kusonga endala abasomako amateeka n'abamanyi enkwata y'abantu njagala munjulire fenna tubera ku social media tetukola ensobi which is okay naye procedures mwe bayitamu okwata omuntu ziri loud and clear n'amateeka ge Uganda gazimanyi bulungi nnyo saagala mubeere mu diversions na confusions ziri ku social media gundi bamukutte gundi yavumye ate bamukutte no njala bagamba ekintu bwe kibanga kiri mu mateeka bakiteeka mu public n'ekitegeera nga okutiisa omuntu omulala agenda okuddamu okukola ekikolwa ekyo nkiddamu omuntu bw'aba yakoze ensobi nga mukyamu akwatibwa n'apaledingibwa okusindika message eri abantu abalala bonna abali mu kkowa eri abakola ekikolwa kyekimu mumpulira bulungi nnyo eri abo abadde bakola ekikolwa kyekimu kati ng'omuvubuka kabiyite Precious Musana ngobayita Ibrahim gwe nababulidde storage yasomera eri girabageje bamukwatira nga avuga empanka nti yakwatibwa nembagamba no wait a minute it's okay naye there are some questions ezetaga answer eksokera ddala ani yabadde avunaanyizibwa okuwabira omuvubuka ono kyekibuzo ekisooka era bwe bakwata omuntu mu Uganda poliisi yemukwata era poliisi bwe mukwata ne mugulako omusango ng'era waliwo complainant kesi yemutesobola kubeerako complainant babiri ate nga baawukanya mu ndowooza n'okwewala nti nze namukutte ate sinze namukutte ate ndakoledde on behalf of mujje ekyo kikyamu no complainant alina kubeera omu ate nga complaininga either nga waliwo amuwadda obuyinza okugula omusango ku muntu oyo so singa omuntu agati zamukutte ku lwagundi n'ekirala bwogera n'ocomplaininga ku poliisi yewandiika omusango nekuwa reference nti omuntu bamukutte omuntu we bamukwata bamutwala ku poliisi wabeerawo footage ebifaananyi ne recordings bulijjo Frederick Enanga n'ebitongole bimukwata omuntu mumutuulanga mu mawulire mwakwata muganda waffe wano gwe bayita Maulana Kasozi ne mumupaledinga ne tumulaba ne bamuleeta ne mu kooti ne mukwata Kibedi Cox muganda waffe wano ne mupaledinga ne bamutwala mu kooti era nakati ali luzira etteeka lya Uganda lisoma nti when you arrest someone you're supposed to produce him or her in the courts of law within 48 hours bw'okwata omuntu omupaledinga ensi netegeera nti gundi wamukutte n'omuleeta ku poliisi n'omuteekayo nga mukola fayiro ye malogikola mugisanction ne mugitwala ewa district Anthony oba omuwabi wa government n'agisindika mu kooti ne bayita within 48 hours omuntu abayinza okubeeta nga aleeteddwa mu kooti n'asindikibwa mu kooti ne muvunaana omusango ne bamusindika ku meere luzira ng'ensi eraba what went wrong ku musango guno
48 hours zayise mudda buli mwaga anti ali eno buli mwagamba anti ali eri tubuuza tusindise buli wamu nowhere to be seen. So who is fooling who? Ani asuluwazaani? Kyekibuuzo kyange. Kubanga ekinyusi kya kino ekintu kyabadde nti okwata omuvubuka ono ebadde teaching lesson to all social media platform users, not again to abuse His Majesty the Kabaka of Uganda and other people in the society. Never mbate mwalaza omuntu ono timukute nimoteka mu video to scare off people. So who is fooling who? Bokwata omusajja n'omuteeka mu mawulire kamera zimukubako ne bamutwala mu kooti ng'alaba kiba ebera scaring move scaring abalala butaddamu okukola ne basobola naye wano mu nsi ezaakula be bakukwata bakutwala ku poliisi ne bakugulako omusango bamala okugulako omusango baparedinga ku mulumu ebeera mu kamera kubeerako ne measurements ne bakuba ekifaananyi kino eky'omu maaso ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bakutwako fingerprints buli kimu nga kiri ku record. But mu Uganda simanyi system bwetambula okitegeera. So okukwata omuvubuka ono muparedinga ku mawulire yandibadde sigino esindikibwa ku baana bonna abawemula n'abavuma. But bwe mba temwaproducinze footage bakifaananyi nti omwana yaproducingidwa mu kooti neemusabira agende eruzira. Nzira nedoza ekigendererwa ekiri mu kwata bwe mba mwamukutte kusindika sigino ku buli mwana alina akosa media platform ky'okuwomula kibi temuddamu kukola kintu ekyo ono ye twamufunye who is next. But tekiriwo. So who is fooling who? And who has a right to open a case against him? Who? So njana mugulama amaaso ekitugisa ku social media kuno babula ebintu bino mugula amaaso nti amateeka gyegali ne procedure oba emitenda mwagayita okukola mwegali. Nkugamba Mawulana Kasozi bali bambanja sente z'essanyu ly'obuliri. Ebiga byenkozesa nno nga binene nnyo. Muganda wange Mawulana Kasozi bali bamuvunaana ssente ez'essanyu ly'obuliri oba rizatisi z'obuliri ez'abaana baamugoba emisinde nga ne kamera kwezirira omukwata mpaka mu kooti. Muganda wange Kipedi Cox bali bamuvunaana kuvoola bakuwemula muntu bamukola muparading amuteeka mu kooti bamutwala musiba. Ebintu bina evidence we tuba kati provide the evidence okusindika message eri abantu abalala. Bwebanga Mawulana bamuvunaana essanyu ly'omubuliri ne bamukwata ne bamutwala mutulaga kati ate ono yabadde avumye omuntu. Ate temunyiiza yosaagadde ggendayo nnyo nesaagala munyiiza. Njogera ku nsonga za Buganda waliwo abantu abantambulira ku mutwe basaagala banninnyeko essaawa zino. Alright, kati tugenze wano. Gwe wenda ayagala enkyukakyuka njagala ompulirize bulungi nnyo. Ffe twajja wano okukyusa ggwanga by all means. Tetuli muzannyo. Twajja nga tukooye katemba ne diversion w'aba politicians. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi temuntegeera bwe nkola ebintu bino. Politics wa mu Uganda wa katemba na fojale. Njala soka kubuuza ekibuuzo kimu. Why of all areas obuzibu bwonna butandikidde Masaka ewali question mark y'aba politicians betusuubira nti bakyamu? Why? Basetinze abantu baabwe
nti bano bavuddemu NRM bano bavuddemu NUP bali ne kofira za NUP bino byonna tubali tubimanyi ngenda basa njira ka video kano mwakalabye omukyala gumulaba asoose okwogera nga ali mu saati ya checked oyo mukazi wa NRM all along nkumanyi mukazi gwe kino kyonna ekigurupu kya NRM temuli bankyukakyuka bino byonna babikoze kuba kati ngenda bawa sample ya information ka video ke mwala musimanyi aba NUP sibe bavudde mu NUP bagenze mwe muke project bulolo bwa nkoko bano bona ba NRM tubadde tubamanyi nga Masaka mu bali bakozesa emizanyo gyabwe kano kati oyo mukazi yenyini yasekerwako Kyagulanyi Sentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kyebaliko tebakitegeera bulungi ne basalawo. Alright, oyo mukyala gwe mbalaze wa NRM since 2018 na kati ogambye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi byatatukoledde mutataddewo na mirimu maama nnyabo kansoke nkubuuze nnyabo bwe wali ogamba nti ojja mu nkyukakyuka where did you sign any contract that after elections you're going to be provided by the job bwali ojja mu nkyukakyuka wasayininga wa n'ekibiina kya National Platform nti campaign bwe ziggwa tugenda kuwa omulimu oba nti Kyagulanyi agenda fune bannayuganda emirimu wasoono bino ebikazi bya NRM birina kawo mentality kati atambuza mutwe nga mmale omutwe mukalu nabagamba nti omukazi yenna omulungi ng'omutwe mukalu otawanya ebitundu eby'olukale n'ebigere ebyo kino kya NRM ne kagurupu kabwe kambadde manzi video zino nsoka nenza analyzinga bulungi nnyo ninduka numba omuntu ng'ampulira bulungi nnyo wulira mumpulirize bulungi nnyo President waffe Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kyebaliko tebakitegeera bulungi ne basalawo badde mu Muhoozi project mu kibuga Masaka. Tetugenda nnyo nabagamba batuyita ba detective ne ba investigators n'abasomi abanoonyereza ku buti omuntu bw'alimba otunula nga body language y'omuntu n'otunula facial expression face bweyogera n'amaaso gano eye contact ntunudde mu kamera n'amaaso agandinga ng'entulo ezikonyegana aganga babiri tunulire omukazi oyo ng'ayogera n'amaaso ge tasobola tunula mu kamera direct ebigambo ayogera yali bw'ati kitegeeza nti she was set okujja okukola first statement z'atamanyiiko Kyagulanyi bwe yali ng'ajja mu Uganda talina gwe yagadde nsuubiza nti ngenda kuwa omulimu no njala kubuuza maama gwe Nalulungi w'e Masaka ono oba oli wakabana eithono abaganda abaalwana eruweero bonna abaafa kuli kasula mu State House Entebbe obe lwakitulo baali ekisoze. We fight for this nation but not positions. Whoever think that you are in this struggle, you are looking for position, please pack all your bags and get the fuck out of here. Tulwanirira nsi tetulwanirira bifo. Ku myaka gy'emikulu gwe mukazi gwe ne kagurupu kammwe olina kubeera ng'oli mufumbo oyonsa baana ne kati wanga okyanoonya emirimu kwegyo emyaka obulungi obwo kuyamba eki gwe kenyini obulungi obwo kulumya okumaintaininga such a beautiful one like you can't maintain yourself tolina musajja akufuga nti oba weefuga obulungi obwo kuyamba eki kankabadde mukategeere such a beauty without blame wulira mule mukazi mulungi Kyagulanyi Ssentamu tuna amaaso bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu kati zino embaata zaneti kazinsiki zino zibayita kabuzi n'obulungi bwennyini bumulimu okukozesa abakazi balwanyisa bulungi funa ssente gole mu Kyagulanyi afunira omulimu mwawandiikawo endagaano tetugenda kulwawa kuba mwagala nnyo ebyonoondese kati abo tubavudde kakabinja kukamazo ka destroy nga kagenze such groups zigenda kuvaayo no problem mukole ebyo mufite tunabuzibu namwe twagala genda wano wewali ekinyusi very soon or later
mwenna abali kuno abadde bangobere n'abadde bagobere ebyobufuzi mubadde mumanyi abasajja bava mu UID ne bajja mu Democratic Party ne bakola DP Block ne bakola Subi ne bakola Walk to Work ne bakola G7 kati bakola G20 ne bagenda ko mu FDC ne betoola bwe batyo kati ngenda ku just mentioning akabinja kamunso ku kaboko waliwo akabinja ke bayitanga Subi akabinja kano kali basajja na bakazi baganda Subi nkogera mpola nina bagamba kama Subi kati Subi egenda kudda Subi edda etya buli akalimu akabinja kagenda kudda mu kibiina ekipya kibagala okwaniviringa okukusumula ekibiina ekyo kati bamemba abali mu Subi eri enkadde batandise okudduka gye babadde bali ng'asembi okudduka abadde mukulu Ssemujju Ngando n'owekira Ssemujju Ngando yagamba yavudde mu FDC agenda kuba buli ekyekiddako very soon kiki ekiddako kubanga bamemba bali mu Kasubi ako nange nakatuuka mukko twatulanga ano meeting ezasookera ddala olaba eno post office me Kampala Road post office oba kati eno waliyo kizimbe kyekya studio yazimba awo kati wano waliwo Barclays eri ku Ntebe Road kati kizimbe ekyo ekiri awo okuva ku post office osalodde eno ekyo kizimbe ekiri awo meeting ezasooka okutuleza Subi era mwabeerangamu Betty Namboze but to mention Betty Namboze mukana akabijja talimu mweno Subi empya Betty Namboze bakireke talimu mugenda kubaamu Abedi Bwanika ne mu Subi eri yalimu mugenda kubeeramu Ssemujju Nganda already yadduse mu DP mu FDC I'm sorry to mention Ssemujju Nganda agenda kubeera mu kyekyamuddusizza eri mulimu Mathias Mpuuga Nsamba mwali mulimu Segona Lubega Medadi mwali mugenda kubeeramu Elias Lukwago mwali era naye mu Subi yalimu bino bibagamba nkozesa ngalabi yange laptop yange ekola history na muina muto muno Ssemujju Nganda Lukwago mwali Muwanga Kivumbi mwali akabinja kano president waka agenda kubeera Mathias Mpuuga ono Elias Lukwago agenda okubeera lawyer waako era omuwa amagezi w'okuntiko n'abalala ne G20 mwene gira kati very soon mugenda kulya shift amanya mugambe kano konna akabinja kali mu Subi naye ku luno Namboze taliimu okusinzira ku drone zange ne information jempa Namboze taliimu kiddamu bakyamusika eri aganye naye bano benjogeddeko mwebali era kyekya Ssemujju Nganda nagamu tugenda babuli ekigenda okuddako baagala kuleeta Subi yaabwe sigenda bavuma bajerega wabula ekibuzo kyange kikino muli bannayuganda abasajja bakulu abajjudde mwensi Uganda emugiraba bweri era mumwagala ebeere olw'okuba mugaggawadde muganye otunula ekifaananyi ekinene eky'eggwanga mutunulidde embuto zammwe education system efudde economy efudde amalwaliro gafudde kubanga you can afford okuvuga zi V8 the biggest export of Uganda now is maids buli muna Uganda kati atunda akabanja kafune passport afune eggwanga what went wrong people are suffering outside the country what bagala kudda waka but mudidde picture enene mugivuddeko mwefaako nga mu abantu ever mwagala creating a diversions mwagala creating a divide and rule system the man is often political power avuddeko agenze mu kifo ky'okujoininga efforts mugambe okay fenna let us point in one direction nabagamba tusooke tujjeko Museveni ebisigadde tujja kwesootinga fenne wala but buli omu ayagala kubeera mu kakunizo kanne munansonyiwa emyaka 3 bagenda kola statement nembagamba nti waliwo politicians abalina okufa
Uganda okusettling. And I still stand with my message. Some politicians balina okufangiddamu n'olwaleero. Even if I'm the one sabotaging the change, nange musobola okunzijawo. For the sake of that nation. Nakola statement ye. Uno Kagege yagiza wano. Kanjibazanyire wano. Kagege yagiziza. Bagimpadde wano. Kanjibazanyire wano. Muyinza okuza nti nze sitya kwogera kye ndayogera kuba nkiddamu. Bemba saagisiimudde. Kanjize wano. Eruwa aberi musimu ndala. Sokuba nagisimudde. Badde nje nanjibazanyire mu kakasenti nze nyimirira na buli kimu kyoma kyemba njogedde sikisazaamu. Eri dawa. Kanoba nagistadde muno mu kafolder. Let me see whether I saved it here. Nze nyimirira ne statement zange. Ale sizisazaamu. Abantu amba balina okufa. No, njagibazanyira ku Lwokutaano nga maze okuddamu ogifuna. Kubanga nagikola. Nyabasinga obungi mwagiraba. Abasinga obungi mwagiraba. I stand with my statement. Some people not to be eliminated. Uganda funa emirembe. Abamu Africa member parliament kati mulina kye musobola kukola. The likes of Abedi Bwanika. You were nothing. Why not kibiina ekyo ne kikulemerera? Ne mu DP ne kulemerera. And others. Habala Mathasi Mpuga. You were a member of parliament only for 2 decades, but you had nothing in the parliament. Nobody did you. Omusajja n'akuwa owa leader of opposition. Wali yagala kuwereka ekifundikwa. Puga. Ne group. Wali yagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwalupu akwereko n'ekifundikwa. Ne fumu n'omusomesi. Nkyakuwadde gw'osikidde buli kimu kitwale. Nenda Rebecca Segona, a professional lawyer who is respected across the country, but lack the point of nationality. Temuina nationality ku mutima gwammwe. Buli omu wali yagala Kyagulanyi kifo kyakwadde mu parliament akwereka ekifundika, akwereka effumu n'omusomesi. Babasumike mbeere muleme kuvaamu. What kind of nonsense is this? If you believe in peaceful transfer of power, that means was serving emyaka 2 n'ekitundu as leader of opposition. Ekibiina n'ekirugana no, well, you've served well, then we should bring in someone else serving. You should appreciate. You give an hand to someone ajja in omusomesa omugende kintu kitambula, not to sabotage ngateeka temupulaninga kuleta kibiina kira. What kind of nonsense is this? Mwagala ki? Mwagala ki? Mwinzoga rubu yatufuukira ekizibu ku social media ne mu Uganda. No, this is the reality. Nze sina kifo kye njagala. Njagala nsinga etambula. Ensi zaatuleka zisinga pozi Malaysia, zi Dubai, Saudi Arabia. Bali mabega kuffe. Bali mabega kuffe. Kiki kyatuukawo? Abasajja ne bafuga eggwanga oddifiira. Ko musajja uli ali esanze ntoge ali mu theater, ali mu mulongoosa. Yine ebintu takyasobola kunywa. Ayina ebizimba mu spinal cord. Yenda ayise Windows nawe alina obuyinza for the first time kyatakolangako. Niye mu kifo ky'okutula muga nti banaye tutule tukole ekintu kimu. Mupulaninga katokoze kubanga eva mwina mentality ya sabotage temwagala kuba nti wabwa asobola obbakulira. Kasooke mbabuulire. Lwaki mukola ebiraamo? Mukola ebiraamo kuba mukimanyi nti anytime anyway osobola okufa. Omwana ono akusikira. Wandibadde osisa mukazi wo kuba mwenkanya okubadde mu kisenga mwepiija. Lwaki osisa mutabani wo? Why it is the protocol?
Nobanga wa myaka 3 nga yaliwo isite protocol. So waki temukkiriza muntu yenna ba blessingidwa nga yaliwo ina powers ne muwaga heri n'atambula n'agenda maaso nga leaders. But Munyoma Kyagulanyi Musimanyi is not a politician, taina experience mwagisoma wa. Where is the political experience in Uganda? Temulina ni every time mukola sabotage. For what purpose? For what? Think about that country. Guys, there is impunity in Uganda. There is impunity which is going across East Africa. So there is a problem which is taking place in East and Central Africa. Some Congolese are dying like frogs because of the mistakes of Museveni and his brother, Kagame. Many Congolese have been killed due to the ongoing war. The man was asking, why are you involved in that war? He said that I'm less concerned about each and everything which is taking place in Congo. But later in the African Union Summit, which was held this week in Addis Ababa, Ethiopia, he was confronted by the group of youth who told him, we the Congolese, we are tired of your nonsense. You are the man behind the M23 rebels. If you are not the one, how dare you? You went on to write to the United Nations condemning that they are dealing with Congo and South Africa in supplying ammunitions, fighting against M23. The world knows that M23 is a sister rebel groups which are supported by Kagame and Museveni. So the world knows. So you need to know and say wow. Sente ze economy zone za Uganda zisitwalibwa Congo kulwana kuba they have to create their own country. Mumugenda sigala luddawa. Mugenda sigala luddawa. 70% sente ze economy eza budget zigenda ku supporting out lwe Congo mufune mu luddawa. Sente za Uganda zatwala olutale Congo Rwanda Rwanda zikulakulanyiza Rwanda the same time zigenze Congo zirwane Congo era bakoleye sente era bajesente mu gwanga until when generations and generation in Uganda zona spoiling idwa temusobola kutula ko wansigama the enough is enough kubanga muina sente you can book any flight ne mugende bajjanja basirimu amwe kasa susuro mu abaluma. Think about the next generation. Mulowoze ko ku bantu ba bulijjo. Amini engudo ze yaleka mu Kampala wakati mu system Kampala state wezili amalora ge yaleka wegali buli kimu kyaleka nga aba mugendo mutta we kirite kikyukangako bana batukoledde ki. Imagine muina ne information iragati abasajja siba na Uganda based on the information jenged bawa kanongeda kadda mu kazanyi then imbawo information tusimbule ono Kagame nga confessinga. We grew up in refugee camps, stateless and forgotten, with constant reminders that we belonged nowhere. We were even being told that Rwanda was full and that would never go home. Within Rwanda, discrimination against Tutsi became official policy against the backdrop of total indifference from the international community. Tetugenda kulwawo. Kale kansoke mbateke mu kibiina mbasomese. Sente za Uganda since 1986 bwangu lutalo zibadde zibropinga Rwanda okutuusa bweri. Kati olwaleero M23 supporting wa sente za Uganda okugenda creating another country in Congo. How? Kiri bwe kiti. Kagame mu video ya confessing anti bali ba refugees abajja okusettlinga mu Uganda
So they took that advantage. Now they are the one leading this country, Uganda, and Congo, and they are the one leading the country, Uganda. Refugees. During the guerrilla war of 1994, or what we call the genocide in 1994, there are so many Rwandese who ran from Rwanda, they went to Congo to seek refuge in that country. So after 30 years, now they have engaged in a guerrilla warfare against Congolese, claiming that they are Congolese. Moka video kano, Kagama agamba nti twali barefugee ababeera mu kampu, nga tulina wantu wonna wakoda Rwanda tuliyo ne mugati batumanyi. Ne bakozesa advantage eyo ne begatta mu Bannayuganda. Ne balwala olutalo nga bakosa Bannayuganda kati batufuga barefugee. Kati mu 1994 genocide olutalo lwali e Rwanda. Abadduka abajje Uganda n'abadduka ogende Congo. Kati abagende Congo kati myaka giri 3 nga bagenze okufuna obudomo. Kati bakutte mundu nga beyambisibwako Uganda e Rwanda ogenda okulwanyisa ate eggwanga lya Congo mbona banyalba Congo bajjeko gavumenti eri kubanga bagala creating ansi yaabwe. Era n'otajja mbongo okola nti bana abantu bakuliyetinga dynasty nakosa no ebisajja bito politicians almost information weri mu archive 1994 bana bali mu kube mundu wa M23 nga bayambwako n'abali eri bagenda yo nga ba refugee nga bwe kyali wano mu Uganda kikulimu okutegeera n'abafuga si bana Uganda nabali Istolaga mu 1994 badduka okuva e Rwanda ne bayingira Congo for safety katale bakutte mundu beyita ba M23 nga Museveni bwe yajja mu Uganda n'asooka n'efulafulu nasa n'akolawo ne political party n'emulema n'ekyusa n'efula NRA n'awangula bamala ofuka NRA n'afuka NRM kana bazofuka NRA balese ate simanyi balese pokoliji oba polejiriji balese kitwale kyona kyuyagala oba olese pokoliji oba nendo za pokoliji kwa bonna bali bambizi kabisa banywa walaji bakyuse muri tulako de undandiko ku analyzing politics bana basajja ngeje befuulamu nkoziza Museveni kuvamu wafurunasa mutuju aze wavudde mu Foronasa bakoze waawe kibina ky'ebyobufuzi kivuddewo bayingidde ensiko bafuuse ba NRA mala okuwangula akosa Bannayuganda agituma NRM kati bava mu NRM bagala kuyiwa bagala kifula sime poko liigi era temusobola kozesa buwongo the same applies ku kiri e Congo befudde ba M23 nenga Banyarwanda Nemuganyo kuzukuka muddeno muddere ekintu ekiwe ky'amaanyi Museveni kyatya mwagala kikuba mu bituli mbabulya mugenda kola buvuyo mugenda kuva Masaka wali mu bino byensomyo byonna byonna mugenda bila ba very soon awo tuvudde osagala kulwawo kati Museveni akapitalinga atya mainstream media Museveni yamanya nti mu Uganda the moment kasitoka picturing mainstream media ngokozesa security agencies zo kiba kitegeeza nti ogenda ku blockinga information yine nebadde someswa abantu ku TV ne ku radio nga ngojina mu ngalo zo jukira Museveni government yali owning a new vision nge owning a radio Uganda UBC at the time bonna nabakwata kati private media companies bwezajja zino WBAC CBAC Sanyu Capital Simba Anizona najja ze sapienza zaniz radio zi TV nga kuliko abasajja bali voka bogira politics abasomesa mzibera how will I control the media when people are talking like this? People know history, they don't fear, so how can I handle this? Na kozesa semwai iso okutandika okufuna abantu bano webategekera empira obatekera empira ejo eja TV and radio stations nabali mu media Museveni abasinkana mayistola embeera naye kati wano onako bazanya empira gino Museveni lya capturing mainstream media bonna abatwalira mbonna nakati bonna balina mu ngalo ze buli gye mwebuza kyatandikira loddawa ngalabi kamba telecoms mayize videos embeera nazo wano mugenda kuulira bonna basenku buge mwe bali bandi bonna bamulirwa mwogo mugezi bonna mwe bali mu yoga kitegeera
You introduce yourself. Abu Kawenya. Hussein Kumsanya. And Ben Shika. Mzinga. Siramazira. Katongole. Yukiri. Orlando. Action TV. Mukakolu Wama. Kalisolisa. Muteli Ande. Vanira Madu. One is going to watch that. Awe yakwatira mainstream media yonna mulimu n'abagenzi mbawuliddemu abo n'agikwata yonna n'agizingako bamulinda muwonge baani bonna n'abakwata n'abateeka mu kisawo ky'erumba Ssematimba bonna nakati mutegedde njala mujja ku social media ng'okula data okuliza information byasobola kufuna ku TV ya Uganda na history kuba fe video tuzirina lwakuba ezimu simu ziri zangwako naluzinga information nyingi naye tulina information yonna engeri Museveni gy'azza capturingamu institutions n'azikwata n'aziteeka mu ngalo ze nkabaddire mu kawulire muwola basajja butayogera kusirika nkabaddiremu ono. You introduce yourself. Abu Kawenya. Hussein Kumsanya. And Ben Shika. Mzinga. Siramazira. Katongole. Yukiri. Orlando. Action TV. Mukakolu Wama. Kalisolisa. Muteli Ande. Vanira Madu. One is going to watch that. Oyo Kadogo gw'owulira ye Medi Nsereko Ssebuli ba siyaasa ye Kadogo yaleeta zino zonna enkwezenge za ZP Buloko ku CBS buli lwa Sunday nga zo zibira rutini kukyusa bwongo bw'abantu byabufuzi kubanga zamutegedde. All right. Kati awo tuvuddewo. Kati njala soka tegeza bana Uganda mwenna. Njala mbeera lati nnyo. Nabagambi buli mwaka ataka box kateke mu nusu 5 mwetegekere kyenda kadda banaba muzisa mwengulu aizu naye nga njabagamba nti buli anywa ku bia biri mukaga be very careful ayizo botabaayo. Uganda were lirubuto enonya wakuzaalira kati yesobola ki diversions nyingi nnyo ku social media bakola buli ekisoboka ku diverting abantu bajjako ku social media babere ku bibozibozi bitagatta mukitegedde bulungi nga amuteeka amaaso ku president n'omukuumirako buli kimu ekisoboka nza mutegedde bulungi nnyo. Kati waliwo abasajja bano omanyi enkola yaabwe balowooza ffe tuli basiru sigenda kuddamu kwetottolako naye abaagala okusiiga ettoomi erinnya lyange mbasekeredde kubanga sisiigika ttoomi ninganga lutimpa mulumanyi nze sisiigika ttoomi ninga lutimpa ettimpa bwe litonyako amazzi oba ekikola ky'ejjuni lya bwayise bwe litonyako amazzi gayitako buyisi bwe gati gayitako buyisi kati yenze kati bino bene by'omuvubuka okuvuula Ssaabasajja Kabaka NRM ne babloga bonna ne Gashumba. In fact Gashumba kansooke nkutegeeze kale bakakusaliremu nakuwoninga ne nkugamba toddamu kwogera ku linnya Lumbuye ng'oli ku programu zo wagaana okutegeera nkuwoninga omulundi ogusembayo Gasumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'omanyira Kyagulanyi n'omanyiira
nze sina lutalo naawe naye nkulabula Gashumba va ku jerinnya Lumbuye mukamwa n'ebibozibozi by'ennyumyako bw'omanya ekyatuuka ku nsambi ya Babies Home ejust code ekumala okujja erinnya lyange lya Kyagulanyi bw'omanya ekyatuuka mu nsambi ya Babies Home ng'olinayo case to answer mu nsambi ya Babies Home lekera okumanyira Kyagulanyi n'okumanyira Lumbuye omanyi nze sirumba nga tonnannumba gwe nkubuulidde Gashumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'onsinikirako ebinnyo naye nkulabula omulundi ogusemba lwonaddamu okunjasamira n'empulira ku voice yonna ng'oyogera ku linnya Lumbuye mbubozibozi bitakwatagana bw'omanya ekyatuuka ku ensambi ya Babies Home keesi y'olinayo a warning shot nze sita kibenga sina kikenenya ndusu bala mugamba mukozi wo kwamanye kuno kuoli Frank Gashumba nze sirumba mutunga tonnombi onkolerako nya amawulire nyenkuwoninga muno lubisembayo bw'omanyi nti olina case to answer ku nsamba Babies Home ne scenario yonna eyaliyo genda mpola ku linnya Lumbuye nja kwabyo omulundi oguddako nkuwoninga goslo va ku Kyagulanyi va ku Nuupu yogera ebirungi ebiri mu MK ne mukama wo Museveni nja kwabya nkuwoninga omulundi ogusembayo nja kwabya tugenze ku muntu omulala gwe njagala okuwoninga mu ssaga zino zonna ezibaddewo ez'okutasa Ssaabasajja Kabaka n'ebirala basajja bano bagezezaako nnyo okufuula erinnya lyange ekintu ekyogerwako ennyo naye njagala mu lukiiko lwa Buganda nga lutudde bwe lunaba gye luli munnabyabufuzi yenna oba mukiise mu lukiiko lwa Buganda oleeteka vidiyo konna nga nvuma oba nga nzivuula oba nga mpemula Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja oba mu Buganda n'Abagereka okaleeta okazannyire ku TV ya BBS Telefina oba mu lukiiko lwa Buganda oba ku TV ya Uganda yonna okateekeko please ky'oba okola naawe yennyini blogger wa NRM to wasting a time mumba mwina evidence recording aka video wakajje nzisideretinga video zange okaleeta ogereta Lumbuye wano yawemula Ssaabasajja Kabaka yawemula n'Abagereka yawemula Omulangira n'Omumbejja yawemula nze Kabaka tiki ku mayiga simwagala ne sisobola muwemula no a big no nsobola kubanga na difference n'omuntu yenna politician ne sisobola kuwemula kubanga sisaasaanya ntungo ku social media eyo sibo mundabira ekyo kifaananyi kimwagala okunsiga si kyendimu kwata aka video nga mpemula oba mpemudde Ssaabasajja Kabaka ekitasoboka oba mpemudde n'Abagereka ekitasoboka oba mpemudde Essanga lya Bogobali okaleeta okazanyo ku social media ku TV as simple as that niyo batokalina zip up nze nataasa bwa Kabaka nentaasa Ssaabasajja Kabaka magulu kuba kinkakatako jajjange yali musajja mulwanyi yataasa bwa Kabaka kati mu abasajja abali emmengo enkwezenge ziri mu NRM ne ku media za Uganda munzijeeko akali enkoko munzijeeko akabojja kyennakola kumwe mwene tewali asobola kikola kubanga media mbalaza history Museveni yagicapturinga yagikwata n'agiteeka mu ngalo ze so saali mu kiraasi bagamba naye ngenda kusirika nga Buganda busaanawo bwe mba bunvunaana muzimu gwe nnakola nga ntaasa Buganda ogwo gwampeebwa jjajja wange era ngukoze na kati nkyagukola temujja kuntiisatiisa kubanga mwamanya njagala genda kuyeeyita ow'ekitiibwa ali emmengo omukulu Kawuki ow'Obugalubindi omusajja omumpi ng'ekkufulu eyeeyita ow'ekitiibwa gwe nkuwonenga bw'oba ojjamu empale n'akabikka omulalu nga togenda kufuka weesonyiwe Lumbuye bw'oba ojjamu empale yo n'akabikka omulalu oba akabikka akali enkoko nga togenda kufuka nga olina gy'okola ebikolwa by'ekintu ekikulu weesonyiwe kubanga nja kwabya n'ekitiibwa kiwako Obugalubindi oba oyambala oyinza okwekanga n'ebitongole by'okwenda bikutte ku misango gy'okuliisa obuliisa maanyi n'okukyankalanya famire z'abantu Kawuki bino biwayogedde Kabaka nga baliko ebibiina by'obufuzi n'okusingira ddala bibiri bye bawagira era babeera beenaanisa emijoozi gyabyo ekibalowoozesa ti abakulembeze baabyo be babatuma okukikola
njagala okukubiriza ne bannaffe abali mu byobufuzi okukoma ku bantu bammwe oba ababeerimbikamu ne bakola ebibbe bwebeera nti si nkola ya kibiina ky'NRM oba kibiina kya NUP oba ekibiina ekirala kyonna okuvuma kabaka katikkiro n'obwakabaka nkubeko ebibiri ku abavumyeko nga beerimbika mu byabufuzi mbalabe mu bibiina bimeka bibiri NRM nalaba ow'ebbomba nentaba noono omutegesi w'ebivulu balamu ate mu NUP ndabi bangi mabano balumbuye baani ba NUP komao nkazeyo kakazeyo second CB second says olw'ekibiina ekirala kyonna okuvuma kabaka katikkiro n'obwakabaka nkubeko ebibiri ku abavumyeko nga babeerimbika mu byabufuzi mbalabe mu bibiina bimeka bibiri NRM nalaba ow'ebbomba nentaba noono omutegesi w'ebivulu balamu ate mu NUP ndabi bangi mabano balumbuye baani ba NUP abantu ne babeera kisibamu mubeegaane mu lwa eyayita owekitiibwa Kawuki kiri ku record nalwana nawe ku social media ng'oleeta ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka musajja ato ng'afaana bulungi ageze nga nze nteeka ebifaananyi by'embeera ya Ssaabasajja Kabaka embi mwali n'ogambanga abantu nti Ssaabasajja Kabaka bw'ati bw'afaanana muve ku bigambo byabo. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo ng'abulako Majani musajja wattunga ekimbe kimbala embiri wayogera ki era wali okola mulimu ky'essaawa ezo. It was me who was fighting against the institution of fake leaders in Mengo, I myself. Kawuki omwayimpa oliranga kufu eggala kabuyonjo za City Council togeza na kuntinkula oyinza okuntinkula akamanzi. Nalwana naawe ng'opostinga ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga musajja mugezi vunyo ng'anyirira kumbe omusajja afa mwenkwezenge mmwe omwo wayimpa walira n'amagezi ne gayimpa wa ebyo muyina okwogera nkubuulira gwe kasajja gwe toddamu. Abaana basobola ogenda ku Facebook ne bakebera ebifaananyi byewateekanga nga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa bwe mwamuwera keeke ya kofi agyesalire nga wali okimanyi bulungi nnyo gwe muvubuka gwe we give respect where it deserves. But if you don't respect yourself, no one is going to respect you. It's on record. I was fighting with you and your boss, my guy. Mwateka ngeifanya ku social media mugamba Ssaabasajja Kabaka ali bwati musajja watunga olumbe lumbalimbiriza agenda kufa kati ngo ojoyogera ku nze gwe. No, it's very easy. Mwina BBS telefine ku sente za tafari YouTube channel weziri zonna ku videos agendo jo video munga mpemoro banga nfuma Ssaabasajja Kabaka banga mutyobola asi gwe muvubuka gwe ekikwambaza galubindi ng'emmotoka ey'ebirawuli eno Volkswagen eno gibayita bite ino bukokowe nolowooza nti olina amagezi tolina magezi. Nkugambye neegenza obanga ojjamu empale n'akabika akali enkoko nga togenda kufuka ng'olina ebikola by'okola neegenja kwaya. Ku nsonga za Buganda mbeera mulala nnyo kubanga nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka mu Uganda. Ekyo kyo nkikubuulira ffenna tetwandibadde basiru Baganda kusirika ng'enkwezenge zitudde Mmengo muli awo. Tokiddanga namu. Oli mumpinga obulamu bw'ensi eno olemedde okumanya obunaku yo muli Mmengo muli mukubba ttaka ly'Abaganda ojja otukupate mwasirika omusajja affe mwena mwaloza tugenda kwera basiru tusirike. Tokiddanga namu. Ne bwe ndikusaako omukolo gavumenti ekyuse nja kuyoola gwe kasajja gwe sigwa mumpyalinga ekibiri nja kuteeka mu nsi balituulya mu kayanja ka Kabaka oba oli mu luzzi lw'akalinde eri mu Ndeeba bajja tulya nga nkunaaza ebigere. Nze nakulira mu Kisenyi bwe mutulano nga twalifu mulowooza tuli bantu tetuli bantu biseera bisinga bw'onyiiza nsobola okugyayo kalakita zange.
Tumuza be muganda musiru. Uganda kechuke muri bantu begano ku business kusaka mukolo ne kuyora. Video wedde wamma mukama bakume musule bulungi. Tusinkana ku tamsa bile za kaungezi. Video wedde. Muzalebe kuba kuyingira buyekera kulwa Buganda asobola buyingira. Kulwa Buganda yokka asobola kuyingira buyekera. Kati mumujja mutuzungira ko mulinga ngo mukago mukanzi bogo mu ovuro mujja muzunga kasajja kampi nja gwende nsechu ko baga tumbiye uyo nonya woyita. Muwachitibwa. Mufunisa abana babane mbuto kwa mudi bachitano mudigana okulabirira abana mujja mutumanyira no social media. Mboyo gende simanye no sense. Mwe video de musula bulungi mukama bankomere